naku ebula bbiri zokka tutuke ku lunaku olw'ameefuga ga Uganda munaffe enkwandiriza amawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero yenze Paul Mayinja tugenda gatambuza nga bulijjo ne Mebo Mulungi waali nnyo katusooke tukuwa emitwe emikulu egigalimu tudde nago mbujjuvu. When she saw me, she told me, "Man, why didn't you come yesterday?" Bazadde b'omuyizi wa Nabumali High School eyafudde bagudde ku ssomero omusango. Batankana ekyamusse. Tebatukubira na ssimu batubuulira embeera omwana gy'ali mu Wagala bwenkanya bannange. Namwandu aludde ng'alaja n'olw'ettaka olusindikiddwa ku alimanda ennyumba ye ne bagikoona. Poliisi enoonya abakikoze. Pulezidenti asisinkanye abakulembeze b'abavubuka. Abalabudde ku bannabyabufuzi ababawubisa. The confusion you get yourselves in with these foreigners and all this, you really get lost. Emyaka 62 egy'ameefuga yiina enkulaakulana etuukiddwako minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Tulina Isimba Dam megawati 183. Gw'olabyeko munnange tukubadde tukulozaako buloza kaakati nga simbudde n'ensonga ez'omuyizi w'essomero lya Nabumali High School ono eyafudde oluvannyuma lw'okulwalira ennaku 5 ku ssomero nno munnange aziikiddwa. Abazadde tebamatidde n'engeri omwana waabwe gye yafuddemu era baguddewo omusango ku ssomero lino okubannyonnyola ekyaviiriddeko omwana waabwe okufa na lwaki amala ebbanga eryo lyonna nga tebababuulira. Omuyizi Esther Cherop abadde asoma senior 1 Nabumali High avudde akatuusibwa mu ddwaliro Embaale gye babadde bamuddusiza okufuna obujjanjabi. Kigambibwa nti abadde amaze ennaku 5 nga bamujjanjabira mu kiriniki y'oku ssomero. Sinza okutwewuunyisa nti baatuwadde information nti omwana abadde mulwadde ennaku nga 5. Kiba kitukola bubi nti tebaatukubira na ssimu ne batubuulira embeera omwana gy'ali mu ennaku zino zonna. Maama w'omugenzi Jane Mudua agamba nti yazaayo omuwala we ku ssomero nga mulamu tteke kyokka nti yalabidde awo nga bamukubira nti ali mu mbeera mbi amunone kyokka ebyembi bwe yabadde akamutuusa mu ddwaliro lya Mount Elgon Hospital naso ogw'enkomerero. When she saw me, she told me, "Man, why didn't you come yesterday to see me?" Then she asked me, "Man, give me some water or juice or give me chapati." So which means there was no one looking after her to ask what she wants or whatever. Then I looked for the doctor around. So from there, brought her to Mbali Elgon Hospital where she passed on. Twagenza okutuusa omwana mu ddwaliro nga n'emisuwa tegisobola kulabika ekitegeeza omwana obulwadde bubadde bumusinziza ki amaanyi. Cherop aziikiddwa ku kyalo Takwisa mu municipal y'e Kapchorwa wakati mu miranga n'okwaziirana era omukolo gwetabiddwako n'abayizi n'abasomesa b'essomero lya Nabumali High School. James Miyokosi amyuka omukulu w'essomero lya Nabumali High School mu kuziika anyoleddwa nnyo olw'okuviibwako omuyizi waabwe. Staff and the entire Nabumali High School fraternity send their heartfelt condolences to you, Colonel Sebastian and family. Agumiza abooluganda nti byonna kubadde kusalawo kwa Katonda era nti ng'essomero bakoze ku nteekateeka z'okuziika. Can console you as a family during this difficult time, but nothing happens under the sun without God's plan. It's a pity to all of us, to the school and even to the family members, that we have made a great loss of our friend Cherop Esther. Kitaawe w'omugenzi nga retired Colonel Sebastian Cherop ayogedde ku mwana we ng'abadde ow'enjawulo era nti basigadde beebuuza ekyamusse. Baguddewo omusango ku poliisi e Nabumali nga bawawaabira essomero lye baagala linnyonnyole kufa kwa muwala waabwe. She had never had any major problem in her life. They took action in terms of trying to find out how can somebody die within 4 days. Fenga family tuli so much heartbroken era tujja kugenda mu mateeka era nze mwenyini nja kujoininga legal team
okulaba nti muwala wange afuna obwenkanya. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon SP Rogers Taitika agambye nti abazadde ba Cherop baguddewo omusango nga kati balinza alipoota ey'eddwaliro. Nga obukosa omuntu okuyingiza omusango kitegeeza nti balaze obutali bumativu kufa kw'omwana ono. Tulindiridde alipoota ya postmortem yejja okwongera okukakasa okufa kwa ekiviiriddeko omwana ono okufa. Faizo Kiza yakusakidde eggulu lino ku Abukedde TV. Yo poliisi y'e Nalumunye eri ku muyigo gwa munnamateeka Katongole Muhammadi olw'ebigambibwa nti ono yakulemberamu abavubuka abamenye ennyumba ya Namwando. Okumenya ennyumba bano yasoose kutwalibwa mu kkooti eya Mwangatu n'asindikibwa ku alimanda n'abakozi be bana. Olwo nno ne bajja ne bamenya enju paka ku ttaka. Ku Sande wiiki ewedde twakulaga emboozi ya Namwandu Agnes Nakazinga alaajanira akuzira kisaawo kumuyamba ku booluganda. Luzige David ne Philip Dumba nga bakulemberwawo omugagga. Pulida Katongole Muhammadi amugoba ku ttaka eryamugulirwa muwala we Emma Birungi n'amuzimbirako n'ennyumba. Ekyapa kiri mu Luzige. Kati wakibeera mu Luzige nga si mu famire kitegeeza ffe tetubaawo na ttaka wano. Twagala bwenkanya bannange. Oba mama n'abakobanga bwe twagala bwenkanya. Oluvannyuma lw'emboozi eno okulagibwa poliisi y'e Nateete yakwata Nakazi n'abakozi be okuli Lugwama Nicholas, Nigina Samuel, Jimmy Valentino ne Twino Omuhozi Nelson ne bagulako omusango ogw'okusaalimbira ku ttaka lye eriwezaako yiika 6 n'ekitundu. Ku Lwokutaano baasimbiddwa mu kkooti ya Mwangatu ne bagulwako omusango gw'okusaalimbira ku ttaka eritali lyabwe era ne basindikibwa ku alimanda e Luzira. Kyokka Nakazi yabadde tannatuuka Luzira abavubuka abagambibwawo kubanga baleeteddwa Katongole bazze nga bakutte emiggo, ejjambiya, ennyondo n'ensuuluulu ne bakona ennyumba. Nakazi mwabadde asula ekyumba ky'embuzi n'ennyumba omubeera abakozi. Ababaddewo badduse nga bakuba enduulu eyaleese poliisi n'ekuba amasasi agabaddusiza. Christopher Kiza n'abalala ababaddewo ebibaddewo babinyumya nga lutabaalo. Batuukidde ku kayumba ne bagakoona ne bagakuba. Bamaze akayumba ne bagenda ku kiyumba ky'embuzi. Bamaze kukoona ekiyumba ky'embuzi abalala ne bagenda wali waggulu ku nyumba gyaffe tubadde tukola ki tuwummuliramu ayo ne bagikoona. Bwe batuusaawo ne bambuka nga ffe tumanyi nti munnaye bagenda kukomaawo waki. Bwe bazze ne batandika otutukasukira kubanga kyeneetegerezaako babadde n'amajambiya, babadde n'egyo emitayimbwa, babadde n'ensuuluulu, babadde n'egyo emiyini. Katongole yeeganye ebyokulembera abavubuka abakonye ennyumba ya Nakazi era asabye poliisi bw'ebeera erina kyeyagala emutuukirire. So poliisi weeba eri interested mu kuinvestigating ekyo ndi mwetegefu agiwa obujulizi obwo kuba byonna mbiyina ku butambi ng'aleese abantu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luuko yeesigire ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti poliisi y'e Nalumunye etandiseeyo okunoonya Katongole olw'ebigambibwa nti yamenya ennyumba ya Nakazi ali mu kkomera. Bano bazze ekibwa amateeka ne batandika okukona ennyumba eyo. Wakubya amasasi bagumbulula naye tulina kusatu twasigaza oluvannyuma lwabo okutegera nga tujja kuba nga tulondoola bannannyinizo nga tusinzira ku namba puleeti basobole okuba nti no bakwatibwa. Ettaka erikaanirwa lisangibwa Katale Busulwa mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso. Lyali lya mugenzi David Makumbi, taata wa Luzige David ne Philip Dumba nga mwannyina w'abano yaguza Arthur bagambe yiika 11 ne bagambe n'aguza Emma Birungi muwala wa Nakazi yiika 6 n'ekitundu mu 2009. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Pulezidenti Museveni asisinkanye abakulembeze b'abavubuka mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe. Abalabudde ku byobufuzi ebyawulayawula mu mawanga n'okwewalira ddala okukozesebwa bannabyabufuzi mu nsonga z'okwekalakaasa. Bo bamubuulidde nti bamalirivu okwegatta mu nteekateeka
ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi. President Museveni asinkanye abakulembeze b'abavubuka mu ggwanga n'abasaba okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okulwanyisa obwavu n'okumalawo ebbula ly'emirimu. Ensisinkano ebadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe n'abasaba okukomya okulowooleza mu gavumenti okubawa emirimu kubanga emirimu gya gavumenti mitono nga giri emitwalo 47 gyokka. Because how can the government have jobs to employ all these Ugandans? Because you know the jobs. The government jobs are well known. Ababuulidde ku musajja w'e Fort Portal Nyakana agwezayikeemu okulunda ente z'amata n'okulunda enkoko ez'amagi ng'afuna ttule z'amagi 140 buli lunaku n'awa abantu 15 emirimu nga singa babeera nga ye kyandiyitiridde. When you engage in wealth creation, you create jobs. That's what the God's man has done. By creating wealth for the 8,900 now, they have also created jobs for 1,000. Ababuulidde enjawulo wakati w'enkulaakulana n'okukola obugagga n'abasaba bulijjo okufaayo ku kye bassa mu nsawo. The development is enkulaakulana, but wealth is obugagga. And we always advise you that what comes to your house is obugagga, not enkulaakulana. Enkulaakulana can be there or may not even be there, but you can have obugagga still. Abategeezezza nti eggwanga lyeyongera okulaakulana newankubadde waliwo ebisoomooza ng'obuli bw'enguzi naye nga bakola butaweera okugirwanyisa. Corruption, all these policy makers are not in contact, and all that the youth are marginalized in short. Abalabudde ku by'obufuzi ebireeta enjawukana ng'abalabudde ne ku bannabyabufuzi ababakozesa mu kwekalakaasa okutuukiriza ebiruubirirwa by'abazungu. The confusion you get yourselves in with these foreigners and all this, you really get lost. Minisita omubeezi okwabana n'abavubuka Baramu Barugahara yeebazza pulezidenti olw'okuwa Kano Edith Nakalema okubiriza n'okutabaganya abavubuka. Finally, I want to thank you very, very much for entrusting us with work, and we should pledge not to disappoint you. Kano Nakalema akulira State House Investors Protection Unit alaze obukulu bw'abavubuka mu nkulaakulana y'eggwanga lino. Your Excellency, the youth group of our population constitutes the backbone on which our economy must rely to drive socio-economic transformation with innovative ideas. May I therefore take this opportunity to commend Your Excellency and your government for pressing the interests of the youth at the core. Nga tujaguza ameefuga ga Uganda ag'enkaaga-mu-ebiri leero tutunuulidde bituukiddwako mu kisaawe eky'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Amabibiro g'amasannyalaze mangi gazimbiddwa, amafuta gazuuliddwa mu bitundu by'e Bunyolo, kuno kw'oteeka n'enteekateeka ez'okugasima eziri mu jjiya ey'ekika ekya waggulu. Minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa ayongera okuttaanya ku nsonga eno. Nga twetegekera okujaguza ameefuga ga Uganda ag'enkaaga-mu-ebiri, ekimu ku byotayinza kubuusa maaso y'enkulaakulana etuukiddwako mu byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu annyonnyodde ku lugendo lw'amasannyalaze okuviira ddala ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale mwategeereza nti Uganda yalina ebbibiro limu lya Owen Falls Dam nga likola megawatts 6 zokka ez'amasannyalaze. Naye kyensijjukira nti gavumenti eno we yagira mu buyinza mu 1986 nga tulina megawatts zetunywa zokka 6. Agamba gavumenti y'NRM yaddaabiriza ebbibiro lino okutuuka n'omutindo ne lyongera ku bungi bw'amasannyalaze bwe lifulumya. Okuzza obujja ebbibiro ly'amasannyalaze eryo eddene lisobole okutuwa megawatts ezisukka
mu 2005 so mu kukola amasannyalaze tutambulidde ddala kinene ng'ogyeko ebbibiro lya On Falls eryaliwo kati Uganda ezimbye amabibiro amalala okuli Isimba, Nyagaka 1 ne 2 ne Kaluma eryakagulwawo President Museveni ebivuddeko nga mu kiseera kino tulina megawatts 22,000 ez'amasannyalaze. Kaluma Dam ya megawatts 600 ate tulina Isimba Dam megawatts 183 tulina Nalubaale Kira megawatts 2.5 tulina Bujagali. Singa wanaabeerawo ensimbi tujja kulaba nga nuclear energy ng'ekyokulabirako nga naye tumukozesezza n'omukka ogw'omutaka geothermal. Ayogedde ne ku masannyalaze g'amaanyi g'enjuba nago agakolebwa mu kasiro. Solar power plants Etororo eriyo wasookayo 10 megawatts twayongerayo 10 megawatts wanene Kabula Soke tulinayo megawatts 29 ndowooza. In total amaanyi g'enjuba tulinamu megawatts 600. Waliwo n'amabiro g'amasannyalaze agali mu kuzimbibwa ageeyongeddeko eri abatanafuna amasannyalaze mu bitundu byabwe abasabye okuba bagumiikiriza kuba essaawa yonna gabatuukako kyokka n'abasaba okwebaza gavumenti olw'olugendo lwakatambulibwako. Tusooke twebaze gye tuvudde ate tuteekemu era okwongera okugumiikiriza kubanga ensimbi zaabwe ez'omuwi w'omusolo tezimala okutambuza amasannyalaze okugayingiza nju ku nju. Tobolaba nga tutagetinga awali abanaagawuuta sobole okufuna essente load centers. Ku nsonga y'okutandika okusima amafuta g'eggwanga agaazuulibwa mu bitundu bya Bunyoro Nankabirwa ategeeza nti enteekateeka ziri mu jjiya. So tutambudde bulungi ate enzizi ze baakatuukako ziri promising. Twagala bano galaba nga gakulukuta oil seeps. Alaze batuuse mu kuzimba omudumu gw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline era nti omwaka guno we gunaggwerako bajja kuba baliko we batuuse. Naye pipes ezisukka kilomita 5 already ziri e Tanzania ni ate n'ene Uganda Hoima wali pump station number 1 utandika akalime we katandikira okubala nti eno liita kutandika okugibala pump station 1 Hoima pipes zatuuse tugenda kutandika okuleyinga nga tuva Hoima tugenda eri bannaffe mu Tanzania nabo bali eri bajjeno tujja kukwataganira wakati awo. Agambye nti waliwo n'enzizi z'amafuta endala zibazudde ekyongera okwesuubi kubanga Total eyina 426 ate Kingfisher eyina 31 so 457 enzizi ezo bayikudde ndoza tuwezezza kati 10 ze tutuuseeko. Nga bino byonna bituukiddwako alaze n'ebisoomooza naddala ebbula ly'ensimbi ng'oluusi beesanga tebasobodde kutuukiriza byetaagisa mu budde. Kukola amasannyalaze n'okugatambuza n'okugasaasaanya tetunnaba kutuuka ku level ey'okuteekamu ensimbi zonna ze twetaaga. Ono era yeekokkodde abantu ababba ebyuma ku bikondo by'amasannyalaze kyagamba nti kizingamiza enteekateeka y'okugabunyisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mazima ga Katonda n'osala ebyuma n'obibba ebibadde bitwala amasannyalaze ku ddwaliro vandalism n'osala tawa oyina n'abakuumi kwegamba oyina n'emmotoka eri awo standby kuba ebyuma bizitowa tebabitwalira ku mitwe. Nga tujaguza meefuga ag'enkaaga mu 2 aliko entanda gyasibiridde bannayuganda. Tuli mu meefuga naye tetunnaba kwefugira ddala eri abatutunuulira bonge bye tukola bino baabikola dda ne bagaggawala naye nga batunuulidde Uganda ennugu ebakwata tebaagala ffe tusigale wano nga tuli katale kaabwe. Procopio Sirumo ne Edison Mutyabe bakusakidde gwino okulabukidde TV. RDC Wakiso Justin Mbabazi alagidde ssentebe n'ab'enju ye bakwatibwe oluvannyuma lw'okukizuula nti ono abadde ng'asala ku nsimbi ez'abantu eza PDM nga mu kifo ky'akakadde abawaako $5,000 gyokka. RDC Mbabazi okuzuula emivuyo gino abadde alambula enteekateeka za gavumenti e Katabi mu Ntebe.
RDC Wakiso Justin Mbabazi alagidde ssentebe wa Katabi Kabale Parish Development Model Group nga Yesimbwa Robert akwatibwa olw'ebigambibwa nti yakozesa ensimbi z'emiruka okugulamu takisi. Nezikwata nga tumaze okuteesa bwe twakuŋŋaanya emitwalo nga miliyoni 16 nezigwamu. Okiwulidde omukyalo omwami oyo bwe twazikuŋŋaanya ku lunaku banki yaso abantu abasooka okufuna lwalina lwakusatu nga 28 omukyalo omwami oyo n'aziteeka ku akawunti ye. Simbwa kigambibwa nti yasalangako ku bantu emitwalo 5 buli omu mu kifo ky'okumuwa akakadde olwo n'agulamu kigege namba UAU 227 G. Lwaki takisi eri wano eriko ekigambo Katabi Kabale pidde Musako. Polisi bakwasiza abantu abo. Mu ngeri y'emu ssentebe ono yasalawo okugabira abantu ab'enju ye ensimbi omuli mukyala we ne baganda be era nga nabo RDC alagidde bakwatibwe. Onera munanudde ku bwa ssentebe bw'ekibiina kya PDM kino RDC Mbabazi abadde mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga Balaze Katabi mu kawufu gwaliko ow'okumanya engeri enteekateeka za gavumenti bwe zitambulamu mu kitundu kino. RDC wuno akimonitalinge musomesa abantu bamanye PDM kyeki omuntu afuna mpeka yafuna ebitundu okuva 2023-2024 mumwongera kasente. Katabi Town Council Sidio yawereza ebina 6 era byonna byafuna miliyoni 5.4. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV. Kale munnaffe katukuwummuzemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Ogugwa teguba muka. Guguno omukolo gw'okuzza omuzigo ogwakolebwa ng'omugole avudde mu kisenge. Mu kitundu kino oluvannyuma lw'okufumbiza omwana omuwala wabangawo emikolo egyakolebwanga mu gino mulimu ogw'okuzza omuzigo mu bakadde b'omugole omukyala. Olwaleero katukunnyonnyola omukolo guno bwe gwatambuzibwangamu. Guno gwakolebwanga ng'omugole avudde mu kisenge. Ogugwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Oluvannyuma okukunnyonnyola engeri abazadde gye baasiibulangamu omwana omuwala Sabbiiti ewedde, ate olwaleero katulaba omukolo ogw'okuzza omuzigo. Abaana abawala abaafumbirwanga nga basiigibwa muzigo muganda. Muzigo omuganda ogwo gwalinanga obulomboloomu nga gusala. Era kyabanga kya muzizo nnyo omwana n'afumbirwa n'atazza muzigo. Ne bw'aba amaze emyezi 7-6 naye ng'alina okwejja omuzigo muki ajja omuzigo ogwe wabba ng'alina balamu be ne mulamu w'omusajja n'abakyala babiri oba basatu baba nakuzira bwe baba baali beesobola ne baddayo ewa taata w'omuwala gye baawasa omuwala. Nga wayise ennaku mmale ng'omukolo gw'okwanjula gwakajja guggwe, omugole omusajja yaguliranga nnyazaala we olugoye n'aluwa mukyala we aluleetere nnyina. Luno nno yalwetikkanga ku mutwe. Mwami ng'olina ogula olugoye olugende bw'amaama olw'okusiima n'okwebaza. Ono bakadde be bamusibiriranga ebyokulya okwabanga enkota y'ettooke, sseggwanga, kimeme y'embuzi n'ekinywa ky'enku agenda afumbira omwami. Omuzadde yawa muwala we enkoko ez'okufumba eri. Yagenda aliko omuzigo omuganda kati agukomyawo okuva ewabba agukomyawo mu maka gye yagujja. Olwo n'atwala enkoko afumbire bba. Bukeera enkeera bye batandikirako kumakya. Nabo abaali beesobola baatikkanga mu kiyonjo omwo enkoko eziwere 15-23 kuba omwana yali nga wakyalo nga buli omu aleeta omwana waffe agenda okuzza omuzigo agenda okufumbira bba. Olwo n'aleeta enkoko, olwo n'aleeta enkoko, olwo n'aleeta enga n'embuzi sokola n'6-8. Kino kye kijjulo ky'omugole kyasooka okufumba mu ddya. Bali mu kisenge baafumbiranga mu ffumbire. Kati olwo yagenda okufumba ekijjulo ekisooka ewabba. Tuba tekyasuukanga nnaku 2-3 ng'avudde mu kisenge. Mu kuzzaayo omuzigo yawerekerwangako baganda be abamukwatirangako ku byokulya abazadde be babanga bamuwadde.
kigambibwa nti n'enkata omugole gye yeetikkizanga yayuzibwangamu olw'ensonga ezitali zimu. Nga batuuse ku buko, baganda b'omuwala ababanga bamwolekeddeko basalanga embuzi n'enkoko ne babifumba ne bagabula mukoddomi waabwe n'abagenyi abalala. Ennyama eyo bagibaaga bulungi nga omukagiraba mwe mubaaga. Naye ng'omwami kyasooka ate okusooka obutabulako yenkoko nkulu eyateeka okugirya ebyesooka mu sowaani. Ne basala embuzi, ekibumba kino bakyokya ne bakiwa omwami n'abakulu. Kyabakulu bali abazaala omulenzi. Ye omu bwe yadde kimuvunaanyizibwako bwe guli omuwumba ogweyozo ogwasoose oguliko enkoko bwe ye ateeka ogufumba yennyini omuwala. Era kigambibwa nti ennyama y'embuzi newankubadde bano be babanga bagibaaze tebaagiryangako yadde okulozaako. Kakati ate twejja nnyama eri gye mwatutte ate tugizza ng'abamu bwe baga nti kantwalireko mu kabokisi nedda sseba ate tekirino. Omukolo gw'okuzza omuzigo gwogerwako nti singa tegwakolebwanga mangu gwavirangako okufa kw'abooluganda okuva ku njiri zombi. Nga gusala awaka omwana eno oba gusaze eri oba gusaze ffe abazadde. Nazzikuno omuzigo bwe gwabanga tegunnanyizibwayo n'omugole omukyala teyakkirizibwanga kugendako waabwe yadde okulya ekivuddeyo. Takkirizibwa kudda nga tamaze kujja muzigo guli mu kkubo ekyo bwe kyalinga onoona butya era onooyitawa era nga nsonga nnene nnyo ekunobya. Omuwala yagenze nga yeetisse enkoko ab'ekyo bye bazimuwadde n'embuzi okomawo otya nti nziruseeyo ng'eno nkomeewo. Naye nga wali enduulu n'eŋŋoma zivuga kyala zizza omuki omuzigo. Kati twagala bakomyewo obuwangu obwedda. Naye nga kikyali kizibu tumanyi ng'ekino akisobola kukizzaawo naye nga bimu bikulu mu Buganda. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuulooyige. Ng'abayizi mu bibiina ebyakamalirizo beeteekerateekera okukola ebibuuzo aba Boston High School bano bategese okusaba mwe bawongedde abayizi baabwe mu mikono gya Katonda. Okusaba kukulembeddwamu Reverend Father Peter Buyondo abakuutidde okwekwasa ennyo Mukama Katonda. Abagenda okutula ebibuuzo ebyakamalirizo mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ku ssomero lya Boston High School babadde n'okubawonga eri omutonzi basobole okuyita obulungi ebigezo byabwe. Misa ekulembeddwa mu Reverend Father Buyondo Peter akuutidde abayizi okusigala nga basaba Katonda amagezi buli kiseera kubanga oba n'amagezi osobola okukola ebirungi naddala mu kusalawo. When you're wise, you'll act good. When you're wise, you will see every opportunity and you will catch it. Even in these forthcoming exams that we are preparing for, wisdom from above. Era abakuutidde okusigala nga basoma okutuuka ku kiseera ekisembayo kubanga bingi bikyasobola okukyuka ate bekkirizeemu. Mind you, even these days that are left, you can still do something with them. Don't ever give up and be like, Father, you know what? I don't know what to do. Omutandisi w'essomero lino Baguma Gatone agambye nti essomero lyabwe litambulira ku ddiini ensonga lwaki basazeewo okuwonga abayizi eri Katonda. Ndi musanyufu nnyo olunaku luno olw'abaana baffe okulaba nti tubasabidde ne tubawa dedicating to God. Njagala kwebaza abasomesa nyebaza n'abaana okubeera b'empisa ennungi. Agamba nti balina essuubi lingi nti abayizi baabwe baakuyita bulungi n'abasaba okunyweza okukkiriza nga bwe basaba. Kubanga buli kimu kyonna abasomesa bakikoze mwekwase Katonda era timugwamu gulaba nga mukolera ddala mubeera hard working up to the last hour. Naye nga bwe musaba mwaka oguwedde abaana baffe basinga bajja mu bubonero 20 era naguno omwaka gwennyini tusuubiramu abaana okukola obulungi obubonero 2 tubusuubiramu era tubusuubiramu ddala. Kwekwasa Katonda. Amu ku bayizi abagenda okutuula ebigezo batubuulidde bwe bawulira nekibasuubira. I want to thank our parents and the director Baguma Gaston for the great work they have done for us, for the school and everything. I want to thank the school, the administrators, the directors for giving us all they can. I would like to send my sincere appreciation to the parents
who are able to send us to Boston High School because it has been so good with teachers around. Essomero lyakutuuza abayizi basiniya okuna 12 ate abasiniya ey'omukaaga basuka mu 89 mu mwaka guno. Godfrey Sempija yakusakidde gweno okulabukidde TV. N'abakulira essomero lya St. Jonah High School bano bategese okusaba mwe bawongedde abayizi baabwe abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga mu mikono gy'Omukama Katonda. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi w'emukono eyawummula Elia Paul Luzinda nga bajjukiza obuwanguzi nti buli mu Katonda. Libadde Sanjerere ku St. Jonah High School Namugongo mu kusabira abayizi abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga abeeteekera okutuula ebigezo byabwe by'akamalirizo. Okusaba kulembeddwamu omulabizi w'emukono eyawummula Elia Paul Luzinda ng'ayambibwako abaweereza abalala nga kwetabiddwako abatwala essomero lino alikulira Alice Nantanda, abasomesa n'abazadde. Omulabirizi obubaka bwe abutambuliza ku mulamwa ogugamba nti obuwanguzi buli mu Katonda ng'asabye abayizi okumunywererako mu buli kye bakola. Victory is in Christ the Lord. For apart from me, Jesus Christ, you can do nothing. Luzinda ategeeza nga bwe kiri ekyenkizo okwebaza Katonda olw'obuwanguzi oba butuukiddwako bw'ati n'asiima bannannyini ssomero lino olw'enteekateeka eno. That you thank God for having enabled you, everyone who has a stake in the establishment of this school. Aliko entanda gy'abasibiridde era n'abagumya ng'ebigezo bye bagenda okubiyitira waggulu. Waliwo ababadde bategese kola ebibuuzo lulinagweddalu era tujja basabira ebyo byonna Mukama abifafaaganye. Oluvannyuma yegattiddwako abazadde, abasomesa ne nannyini ssomero ne basabira abayizi. Tulangirira aba newspapers material Mukama abaana bano obateekeko omukisa. We will continue to guide them and to encourage them. Abasomesa basiniya ey'okuna n'ey'omukaaga boogedde abayizi bye bayiseemu ne bakakasa tebabateeseteese bulungi. We have grilled these children. This is our year. If not this year, then when? No matter what, we shall keep on going. No matter what, we should keep on the light burning. Nantanda akasiza omulabirizi ng'abayizi bateekateekedde obulungi era balina essuubi nti bakuyitira waggulu. Bonna, they are fully registered and we've fully prepared them for your name. Yebaza abatandisi b'essomero lino olw'okubeera basaale mu nkulaakulana ebasobozesezza okubeera ab'enjawulo mu buweereza bwabwe. Without the money you give to this private institution, twalibadde tetuli wano. Mwebale nnyo okutusapootinga mutwongere abaana. Bw'avaawo ate teekawo omulala. Ne wabanga siwo nga mukwano gwo wa neighbor, convince them to bring them to this powerful school. Omutandisi w'essomero lino Yanasani Ziribansanga yebaza abazadde bagambye nti ensonga lwaki batuuse we bali. Amaanyi gali mu ki? Mummwe senga temutoola ssente n'okukola n'okufa abeena. Wantu twalisobodde kola ki? Tuukayo. Abayizi abagenda okutuula abayimbi oluyimba olwawamu olwayozaayoza n'okutendeeza Katonda. Omulabirizi Luzinda akwasiza abaweereza mu kwaya essomero certificate okubasiima. Desani Mutyaba yakusakidde gwino okulabukidde TV. Namukisa asoose awangudde pikipiki mwoleso gwa bannamakolero wano e Lugogo. Mukwasiddwa wakati mu ssanyu era ono n'akubiriza abantu abalala okujja mu mwoleso basobole okuwangula. Omwoleso gw'abasuubuzi ne bannamakolero gwa 30 guyingidde olunaku olw'omukaaga era nga n'olwaleero abantu bazze mu bungi. Abategesi n'aboolesi bakubiriza abantu okwongera okugujjumbira ennaku ennya ezisigaddeyo basobole okwegulira ebintu n'okuwangula ebirabo mu bululu obw'enjawulo obukwatibwa. Bannaye tubakoola mwenna mujje tulina eddagala eddungi eriwonya puresha, eriwonya sukaali n'ebizigo. Tubakolera ebirungo
ebya chai n'emmere tulina ebirungo nga hashmad chuzi mix bikola mu kalosa ak'ennyama n'enkoko. Nabo n'ensika ezo ezaffe ez'eŋŋanda ezaffe ez'edda ezitafuirwa ddagala kuba kati kasooli w'ennaku zino ali modified mufuireko ddagala lya butwa. Akulira okulaakulanya bizinesi Muwuma Haji Mubaraka Kirunda Nkutu agamba nti omwoleso gutambulira ddala nga bwe baagutegeka. Agamba nti ng'oggyeko okuwangula ebirabo abantu naddala abakyali mu kisaawe ekyokunoonya emirimu balina omukisa okutuuka ku bannamakolero. Okuviira ddala nga 2 n'okutuusa kati buli lunaku abantu bagenda beeyongerako ate ne bannaffe aboolesa emidaala gyabwe bagitegese bulungi nnyo ne batuuka ne ku extent ey'okuteekamu kye tuyita discounts. Ku siteegi abantu basanyusiddwa bannakatemba okuva mu Mary Hearts. Oluvannyuma wabaddewo okugaba ebirabo nga Sharifa Ashere Nagoja awangudde omufaliso. Mpulira bulungi okuyingira n'akazanyo mbadde saagala naye sisita wange yaŋŋambe tugezeeko oyinza okuwangulirawo TV oba piki oba omufaliso. Ye Namubiro Jackie awangudde pikipiki kapyata esoose kwezenya ekika kya UG Boss ng'emukwasiddwa Haji Ibrahim Lule akulira ab'obukolero obutandika Muwuma ng'akubiriza abantu okubaako ne kye batandika bulijjo. Ow'amakolero oba okuteeka value ku kintu kyangu nnyo era mukitandikako n'olwayo buli muntu abeereko ntagatta ku kintu ky'alina olwo oba naawe ofuuse munnamakolero. Mu boolesa abalala be tutunuulidde be batandise okwekolera ebintu eby'enjawulo okuli aba Zainabu Ibrahim abooleseza ebirungo n'abo abooleseza eddagala ery'enjawulo erikolebwa mu butonde. Nyombi Kenneth ne Dama Taddewo be bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.